nti Nyanzi yali talina musango. Wabula waliwo abagamba nti Nyanzi bamukwata lwa nsonga eyakulemberamu bali abaana bateeka ku parade. So singa alina omusango officially tumanyi mu mateeka we gakola tebakuwamba buwambi. Nti bakuwandiikira ne bakweta ne bakusamoninga ne bakukwata. Naye okuwamba kiraga nti bakukutte mu bamenyi bw'amateeka tolina muki musango. Parade eyo okubeerawo si musango. Oshegera abantu bamagamba nti musango lwa nsonga ne Kyagulanyi yajja yayogera n'agamba nti kati muli maje. Naye ekigambo maje kibayita amaje tekiba kigambo bugambo kibaako ebikola ki ebigenderwako singa kyaba maje singa tetumanyi kati fire base army eri ku ddaala ki kubanga nabo bakoza kigambo ki maje singa tetumanyi fango ni soldiers bali ku ddaala ki kitegeeza amaje ekigambo bugambo. Ensonga za mukulu Nyanzi okusinza ku vidiyo zinalabyeko twetaaga tuzeetegereze nnyo. Omanyi nabagamba nti mulekerawo okulowooza nti gavumenti yokka yebba akalulu, mulekerawo okulowooza nti gavumenti yokka yetta, mulekerawo okulowooza nti gavumenti yokka yeyagala ebyobufuzi. Ensonga lwaki bano bonna ab'omu opposition mulabe ennyo amaanyi ge bateekamu nga balwanira okufuna kaadi n'obufuzi, olowooza abeera balwanirira ggwe nti bakukolerere. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Chairman Nyanzi ejjo nga shegena maaso yalabiddwako era yazuuse akawungeezi. Bamulese bamusuula kumpi ne famire ye kumpi n'ewakaawe mu bufu obufaananako bwe butyo. Banyumya bulungi olwamujja mu moloka yatandika okuwonyera. Mu Kenya yaliwo nga banyumya bulungi nnyo. Ndowooza mbadde njagala tukatekeekera naye batutandikira kozi wabaddewo bingi ebibadde mu wiiki eno nga NUP efunye nnyo okusoomoozebwa anti Chairman Nyanzi yakwatibwa oba yali CDF. Bane Chairman Nyanzi ku Monday yawambibwa oba yatwalibwa abantu abali tebategeerekese. Ate tuba tukyali ku Chairman Nyanzi abakakiiko k'ebyokulonda ke NUP bana ne batwaliwo okudiyo omukyala Mase Walukamba, kwaliko omukyalo yamanyiddwa nga Juma bati mukyala Juma erinnya eddala era lya Kiisiraamu Rahuma Juma, then kwaliko omulala amanyiddwa nga Eddie, then n'omulala era naye erinnya sirijukira bulungi. Wiiki eno era nabo ne bagenda maaso n'okuba nga bakola ki bawambibwa, bati mukama wa buyinza nti Chairman Nyanzi yalabise ate ne bali ababiri bafuniddwa oba balabiseeko mu buufu obwo. Wetutuukidde olunaku olwaleero still byonna biri about NUP ng'ekitebe kyabwe era kyasalibwako ku lunaku olw'emmande ku makya. Ne wiiki eno badde abasirikale tebakola ki tebava ku kitebe nga n'olunaku olw'ejjo Anti babadde bagenda kwekalakaasa. N'olunaku olw'ejjo kati nga balina okukavalinga ekintu ekyo kye basinziirako kubanga bwe basinziira. Wetugenda ogenda n'olunaku olw'ejjo baabalumbye kuviira ddala ku ssomero lya NUP ne batwala ebintu ebimu n'okubaako ebyayonooneddwa ne bavaawo ne bajja n'ekkavule nawo ne babaako ebintu bye balumba. Kati Bobi Wine yataddeeyo nti nno balumbye, poliisi n'efulumya ekiwandiiko ekyabadde kikakasa nti yeeri mu bulumbaganyo obwo obw'ekibiina era security ng'egamba yo ekyagireese kati nakyo tukiyite. Following reports of unauthorized military drills at the National Unity Platform headquarters in Kavule and their premise in Kamocha, the Uganda Police Force, in collaboration with other security agencies, has mounted a coordinated security operation. Our security personnel are currently conducting searches at the mentioned locations. Further updates on the outcome of this operation will be provided in due course. Police conduct search on illegal military Waguru eyabadde ng'omutwe bagamba ensonga. Police conducts a search on illegal military training at National Unity Platform. Byonna babyetoolooza ku gundi eri eyaliwo parade ye yabadde olupapula lwa poliisi olwafulumye. Poliisi egamba ensonga lwaki yalumbaganye ekitebe mu buufu obwo. Kale ngenda okimanyi waliwo wa NUP kwabo bakomanda yalina empingu. Segawa Junior. Yeah. Tandikire ku Nyanzi. No, but Segawa kasooka tujja kudda. Kitaliiko bujulizi. Aya no batukkirize. Kale njira mugenda mama. Shege. Kanoge ku Nyanzi. Nyanzi ampo bujulizi. Yakwatibwa. Naye ebaddewo byonna biraga nti Nyanzi yali talina musango.
wabula waliwo abagamba nti Nyanzi bamukwata lwa nsonga eyakulemberamu bali abaana bateeka ku parade. So singa alina omusango officially tumanyi mu mateeka we gakola tebakuwamba buwambi nti bakuwandiikira ne bakweta ne bakusamoninga ne bakukwata naye okuwamba kiraga nti bakukutte mu bamenyi bw'amateeka tolina muki musango. Then kitegeeza nti okukwatibwa kwa Nyanzi kuliko ebintu bingi ebiriko emabega byotasobola kulaba wana eno ku ngulu naye nga kwebire. Ekisooka zisobola okuba ensonga bbiri nga zonna ntuufu oba nga kuliko entuufu nti kusobola okuba nga okukwatibwa kwa Fred Nyanzi kuli connected ku kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye nga bw'okulaba nti abantu abasinga tebanaba kumanya lwaki Dr. Kizza Besigye yakwatibwa era abamu bagamba ebimwogerwako biki byonna bamuwaayiriza kyetutakola ki kyetutabamanyi. So basobola okuba nga bakwata Fred Nyanzi ne bamutwala nga bagenda keera bamale bamutenga tebanata Dr. Kizza Besigye bakugambe nti naye Fred Nyanzi nga yafulumyeyo mangu ng'oyita n'abakola ki kuteebwa. Kitegeeza opposition abantu b'NUP bakolagana nani ne government. So walaba onaku Nyanzi yatwereddwa mu kusooka ku makya basekulaga nti mwami Besigye yatwaliddwa mu kooti ng'akukusibwa na bukusa nga teryamanyi n'ateebwa ne bakuteerayo obufaananyi nga bukolaga n'abukubye alabika abadde yebbabwa ebbi ne babukuteerayo nga bukwasa ennaku. Kino kankikugambe ebifaananyi eyo yabikubye yabadde agambiddwa ebbikuba bali tebagala kukusa muntu ebyasoose nga bakuleetera ekifaananyi nti bamukukusa naye ate bamale bakulaga waliyo yabbiyeyo ekifaananyi gavumenti webeesazeho nti tugenda kukusa teri muntu yenna agenda kumanya kisoboka omukyala yafunye information kati bamaze okukuteerayo bamaze okukuleetera mwami Besigye nga bamukukusa mwami Besigye nga bamukukusa ne bakuleeterayo n'akafaananyi nebagamba musajja bamutulugunya ate mutwala mu kooti nga tukola ki tetumanyi. Kati olwego ne bakuteera Fred Nyanzi naga Fred Nyanzi bamukoze eki bamutadde kati bwa mu ngeri ennyangu bakuteekemu kiri nti omusajja ye gwe twalabye emisana nga bamutulugunya n'engeri gy'alimu ate ono ye bamutadde okitegeera. Then ekirala kye tulina okumanya nti Fred Nyanzi yakwatibwa oluvannyuma lwa parade eyali ku NUP ne bamukwata nga sigama nti bamuvunaana omusango wala ne bamutwala butwazi ne bamuwamba ne bamutwala nga kitegeeza nti balina bye bamutwalidde omukola ki omwagalamu kubanga njagala okkirize nti teri pressure yateereddwawo ku gavumenti okuta Fred Nyanzi twabakigamba nti oluvannyuma lw'okudimandinga gavumenti netutera ku pressure yagisusseeko ne bata omuntu oyo ku Besigye gavumenti yatuze nti musobola okukola pressure musobola okukola buli kimwagala ne mwekyanga ne bagamba tetujja mu moto ne tutamubawa. So ate nga ku Fred Nyanzi wali nnyo pressure yabaddewo nnyo y'amaanyi lwansonga ku Besigye twalabako n'abawanika ebipande abaagenda mu kibuga okwekalakaasa naye era yasigala akola ki gyali kati so tewali pressure yonna gye bagamba nti gavumenti yawulidde pressure nnyo ey'amaanyi negamba katute Fred Nyanzi wabula kyabadde bamwagaza kyawedde gavumenti abamunonye kyawedde lwansonga olina okujuga nti ye yali ku parade eyo ng'agikunga nga buli kimu yabalagira kola booti kisoboka omutwala nga bagenda mugamba kati ogenda tuwa detail ku buli muntu yenna yali ku eyo parade lwansonga bakimanyi bulungi gavumenti ekimanyi bulungi nti olw'ensonga za NUP ez'okwerinda buli muntu gweyingizaawo ebe emmanyako nti gwani eri ovuddewa okwewala bambega bagikola ki abakiyingiramu. So nti baba bakimanyi bulungi nti Fred Nyanzi abantu abo yabadde nabo bonna ku parade abamanyi bulungi nti basobola okuba nga bamutute kumukunya kuba kumubuli abantu abo ebaani okitegeera after ofuna details ogenda nga gavumenti yalinso piikinga ye abantu bonna abenjala adde muki waliwo akantu kesitegeera mukulu Nyanzi atandika ddi okulira parade atandikira ku vidiyo eyo oba yatandika ekisookera ddala si kiriwo ekiti parade eyo okubeerawo si musango okitegeera abantu bamagamba nti musango lwa nsonga ne Kyagulanyi we yajja yayogera n'agamba nti kati muli magye naye ekigambo magye kyebayita amagye tekiba kigambo bugambo kibaako ebikola ki ebigenderwako singa kyaba magye singa tetumanyi kati Firebase Army eri ku ddaala ki kubanga nabo bakozesa kigambo ki magye singa tetumanyi Fangoni Soldiers bali ku ddaala kitegeeza amagye ekigambo bugambo negoga nti oli yayogedde n'agamba kati muli magye kitegeeza bakola ki okola parade ego tegubanga ki musango lwansonga tulina abantu
abambalya ddala ebyambalo nga byamagye nga si bannamagye kitegeera naye tebakola kati gongamba nti abambadde ovolo bambadde uniform ovolo zaabwe ne bakola wali parade kati abo babeera muki obuyeekera gosanga nti omuntu ayagala kutandika buyeekera nga butandikira mu kibuga parade yagikozaawo mu kibuga gavumenti weerabira ddala nti kati bali awo tumanyiiwo ku kamera kati nagamba omusajja ayagala kukola ki tandika buyeekero kitegeera so bo basobola okubanga my point ebadde nti Nyanzi lwaki bamukwata ensonga eri nti yabadde akulira parade kati nga njagala kumanya is it his first time okulira parade eno oba bamukutte nti yabadde abatraininga kuva yabadde idea ye ate takikolanga nti yabadde idea ey'okusurprisinga Kyagulanyi ku birthday okitegeera nti omusajja alina birthday katumukoleyo ekintu ekyenjawulo kyali takola kitasuubira ekikola ki so gwe wenna balaga mukulembeze waabwe nti kano ge magye bulijjo ge tutendeka so gwe wenna genda maaso soja eyabadde ku parade eyo olina okubeera kiini oba olaba nga Fred Nyanzi yateereddwa naye nga mu kuteerwakwe tannakubuulira nnyo by'amaanyi byosobola gamba nti bye bamukunyizza n'okubeera kiini n'ogamba nina okukola ki lwansonga nti obalaba abantu baba bakola ki bawambibwa ng'olaba ngamba nti okuwamba kw'abantu koze kususe nga tonaba kulowooza nnyo ku ngeri gy'ogenda kukomyamu kiwamba abantu sooka olowooze nnyo ogenda kwetaasa atya gwe obutakola ki obutakuwamba so lowooza nnyo Fred Nyanzi nti asobola okuba nga yataddeyo ekikwatako gy'abadde obanga bamukunyiza n'atakola ki naye era nakyo so essaawa yonna basobola omusajja okujja okukola ki okunoonya gy'oba okola ki gy'oba oli yonna so kyeyo ensonga ebbiri eziri mu ki kyagala ogamba nti Fred Nyanzi yatumiza olupapula olukozi national id z'abaana abo bonna nze nkwada ekifaananyi kyosobola otunanula aba lwaki Fred Nyanzi lwansonga mu bantu abali mu NUP si Fred Nyanzi nti w'amaanyi nnyo nti abadde gavumenti emutidde nnyo kwekola ki kwe kumuwamba nti ali voko nnyo nti alina commands zaawaabwe ezibatiisa alina ebigambo byafu no kitegeeza waliwo operation gwe zotasobola kulaba ku neno ze badde zimukola ki zimutwalisiza Nyanzi bwe batukoleza eki tumutaddaawo kale ekya NUP offices nakyo tukigatteko omulundi gumu zasaliddwako ebintu ne bitwalibwa NUP offices tubeere bamazima si kipya okitegeera ne mu kalwaka gwa mu bbiri olwali tunakayingira mu 2020 mu campaigns twalaba era amagye gennyini gasalako kamuukya okitegeera bwe gabasalako ne gakwata ebintu ebyambalo byabwe obukofiira blabla byonna kati poliisi okuwandika negamba nti oluvannyuma nga amagye gamaze oyingira gamenyeemenya ebintu newandika negamba nti twakubadde ku bikwekweto amateeka siga twegakola nti woba ogenda okwaza omuntu osooka mukola ki muwandiikira tosooka tuukayo ate poliisi yeyawandiiseogera za poliisi osobola okuba ne search warrant soke n'ogendawo n'obawa search warrant n'osaakinga naye ekisinga omalamu amaanyi nti ebintu bino eno bibaddewo ebintu bino bibaddewo ne mu 2020 byaliwo mu kaseera ka campaign mu bufunze bisobola okukubira tooki mu kiki ekijja mu maaso okuwamba abantu waliwo abantu ab'enjawulo akirewo yawambiddwa simenyi General Gaddafi na Smart so n'okulumba ekitebe tokyekulaga kiki ekijja mu kalulu akakola ki ndowooza singa ab'opposition babadde bamazima bandikire ne bagamba okusinza bye tulaba nga twali tubirabyeko tetugenda genda mu kalulu lwansonga bino bisobola okulaga kifaananyi ki ekigenda okukola ki ekijja nti waba batandise wamba kati waneena abantu wandibaddewo omuntu bagamba nti kati tugenda mu kalulu lwansonga akalulu ake tugendamu bangi abagenda okukola ki okuwambibwa nga n'abamu abawambibwa mu kali akalulu tebannaba kufunibwako mayitire gaabwe wajja bakola ki gye bali niyo olwokuba aba opposition abamu tebaagala fiirwa bifo byabwe baagala ebifo byabwe tebasobola gamba nti tugenda mu kalulu kitegeera nsonga kimanyi wagamba temugenda mu kalulu ayinza ofiirwa obwemupi bayinza ofiirwa okubeera ba leader of opposition kitegeera so tasobola kukuga naye nga ekifaananyi ekiriwo kisobola okukuwa kiki ekisobola obeerawo muki nti omusajja waaba atabuse kati ate wali mu kalulu nga gw'olangirira protestive vote ki ekiyinza okuddawo abaana bogamba olangirira protestive vote security yaabwe eri etya kubanga bali abawambibwa tebafunibwako solution mpaka emyaka ena bwe bavayo ne bakkiriza emisango okitegeera so kino kyalibadde kifaananyi ogamba nti naye ekituufu akalulu we tukalaba
injustices nyingi akalu kigenda kuba tetugenda kakola ki kagendamu naye teri agenda kyogerako wabula okaba kugenda beerangawo buli kaseera fuli gundi bali mutuyingirira batuwambye then what is the solution now kubanga ebyokaba byo bibaddewo naye tebirese solution bichagera nti kitegeeza ye awamba yabamanyira nti always mubeera mu kukola ki mukaba ne teba go ahead kigera namanya nti kati bwemba wakuwamba omukulu ye muleka akulira revolution ye mukola ki ye akyaliko international community nyingi ekyamutunulidde n'abamuliko wona mukwata kijja kinzo wawala n'ekikuva mu ngalo kati gwe muteeke wali kati banene abamukoze eki n'abamwetolodde kati ne wandibaddewo go forward eyawukanako ku byayita okulema ate okufuna era results zezaaliwo kale thank you so much Benito Omuyudaya chairman Nyanzi yazuuse wabula waliwo n'abalala abaali bawambibwa mbuufu obwo mukadde ke kamu NUP bagizoganya okufaako obufi offices zisibye no wiiki zonna basirikale basiibawo ku luno ate kati bayingiridde ddala ne basasagaza embeera ne bamaliza nga bingi ebyatise in fact glasses zayatise n'ebirala ebiringa ebyo tutandikirawo I think omugagga ntaasizzaako nanyonyola ekintu kya immunity nakyogerako nti omuvubuka wenna ng'oli eyo soko for the first time omanyi mukulu wa Basidi njagala raising a community of youths abakozesa obwongo nga balowooza nga tebawogana buwogganyi naye wano ne mbalekera akabuuzo genda ozuule lwaki gwe bakukuba emiggo oli ne bamukuba engolo ngenda kukiddamu ate ow'engolo najjanga awonyera bukajja tekereka munnayogera I want to raise a community of people bukajja tokkiriza banno okwogera mutukooya nnyo nga tubeera wano nga tubanyonyola ebintu naye njagala nawe weerowooleze kati lowooza nababuuza akabuuzo nkaddamu genda weebuuze gwe lwaki osula ku miggo oli ne bamukuba engolo nomalayo emyaka 4 ye n'amalayo ennaku 3 ekyo nkikulekedde ekyokubiri ensonga za mukulu Nyanzi okusinza ku vidiyo zinalabyeko twetaaga tuzeetegereze nnyo omanyi nabagamba nti mulekerawo okulowooza nti gavumenti yokka yebba akalulu mulekerawo okulowooza nti gavumenti yokka yetta mulekerawo okulowooza nti gavumenti yokka yeyagala ebyobufuzi ensonga lwaki bano bonna ab'omu opposition mulabe nnyo amaanyi ge bateekamu nga balwanira okufuna kaadi n'obufuzi olowooza babeera balwanirira ggwe nti bakukolerere kati lowooza omanyi mututawaanya nnyo ne mututawaanya kati njagala oddeyo olabe vidiyo ezo bulungi nga sikunnyonnyodde enganze era wanaaba nga mukulu Nyanzi alina by'anaayogera lwaki baamukwata njagala wetegereze nnyo statement nga teweekubidde ludda omutunulire bulungi body language nga ogenda otunulira vidiyo ezo ezayise tabisobola otandika okugatta dots body language yamulema abadde agezaako naye nga then otegeere nti ze wembagambanga nti obwongo bwo bunafu nnyo okudiscussinga some issues mba sikuvumye naye gw'oliwo muyeye kugoberera olinga bibaata musuuluulu n'ogoberera banga bakuba ku mutwe ate nodda mu kamera notandika otutawaanya mu nsondero ez'omukono ogugenze okugulu si kyakulina kati nga ffe abagezi tubuuza omwana ono yabadde takiraba nti yabadde mu magye yes it is okay for police to raid your vicinities okujja mu kifo kyo kubanga gwe police nabagamba police is exact it is not literal police oyinza kugamba nti omuntu yafudde olw'ejjembe investigation ebeefa kati oyinza ogamba nti muli magye ate otandika okulowooza nti gavumenti ejja kulowooza kyewategeezezza ekyamagye yo togigamba ndimu amagye bwega ogamba nti nasse omuntu toyinza gamba naye nabadde ngamba namusse omukwano
okategedde jaga tutandika okulowooza bivubuka mmwe abagezi bokka tutandika okulowooza mukozesa emitwe gyabwe aha tubanyonyodde nnyo ne tubamalirako ebiseera ne tuddinga n'ebintu bino naye ng'era omutwe gwo guganya okukwata kivubuka gwe lwaki totegeera kati tegeera nze nina n'endowooza nti bano babulako katono bafunira mundu naye batya buti gavumenti naye nga babulako mundu naye olaba engeri gye bambala empingu amagiraavu gano kwegamba tisiba training naye beerabira ddala nga bajaasi okiraba naye no sa America kubanga ina America daganiza aligo ekikyaganya abajaasi ba Nuupu okufuna mundu batya gavumenti naye nga bandikyagadde eyasembula ebeereko nga bakutte emigemera wala kati police is exact era ne statement yafulumiza nsi girinaako buzibu kati olinga awagira polisi okugenda ku kitebe security is of a very high concern gwe civilian tojja kitegeera okera bukeezi ku maca ne weebaka n'onywa obuugi n'oddawo weebase ku bakazi nga bameka oli mu kwegadanga kirira yambuka n'okola ki toyinza kugamba naye bino byonna mbikoze mu one night teri yali ankutteko kibeerawo kitya ku ntalo ze tulaba mu nsi security is a very important matter kati oli wakola video nanga nti muli bajaasi teyali wakawa we teri amugamba ekisigaddeko kyokka okukyuka kiki kyambalo kyokka naye nga muli bajaasi kati kosuubira nti poliisi ejja kukubira omukulu wa Nuupu okakasa bukenya bakunonozira what do you mean by they are soldiers what yosuubira poliisi ekubire bwebweni embuuze nti what do you mean nti abo bajaasi anti munange nabadde ngamba nti ku mitima bajaasi eneeyisa yaabwe yabajaasi ate nga muli mu asembule ne fasiledi waabwe babi yagambye kati muyinza n'okuwamba wabula mmwe mumanyi kye mwagala okuwamba it's not the first time police is raiding offices baraidingako wano red paper was red paper an opposition party naye ng'ekigamba mwakuba sitore nti oba bagenda Uganda yagala wamba Rwanda ne bagiredinga ne bagamba mwenna mufulume ne bakwata kompyuta zonna nakati red paper teddanga ngulu it is security gwe tojja kitegeera ozunga buzunzi kutumalira supesi osempewo yaffe olowooza nti byonna bijja buzi si mu nsi mwonna nti buli omu atambulanga bw'otambula n'onywa omwenge poliisi neekujja ku kkubo netandika okugamba osulawa ate n'otukalino bannange kirabika si yeeno tuddeyo keeni emabega ndabe bulungi kati gwe n'olowooza nti buli ggwanga bwe lityo bwe liri okiraba ekintu ekyo so njagala nnyo tukoyise obwongazi abavubuka eno ye conclusion yange togamba bugambi nti ndi opposition era buli ajjanga olw'okuba ali ku opposition nti munno nnyo era tolowooza nti gavumenti yokka yeewamba abantu ne opposition esobola okuwamba omuntu am very direct and exact on that kuba mbirabyeko mu nsi nnyingi babikola opposition ezimu zibikola okulabisa gavumenti kati wetegereze nnyo omuntu statement zayogera nga bamuwambye nga tonagamba nti Besigye amaze ennaku mmeka mugamba nti amaze wiiki mmeka nga talya they were 10 days 10 days but ejo yalangiridde njagala okigezeeko Abbas tandika kati tandika ku lunaku lumu tubale ennaku 10 nga tolidde emmere ate agaliwo ani anaagawe nze nkivuddeko mukigezeeko mwabali eyo ani anaweereza nga tolya omusajja situfaayo mujaasi naawandaba ku vidiyo eno training bagikola sebo wakola training gezaako nnaku 10 wiiki emu n'ennaku mmeka n'ennaku 3 nga tolidde emmere oba onywa amazzi go gwamanyi naye nga toliddeeko yadde kintu tolidde emmere oli kuhanga strike tulabe oba onaasobola otambula nze nkivuddeko Bukenya media there you go dakiika 3 tuveewaawo kimanyi kyogenda okwogera bwenakutema efuuza Chairman Nyanzi yavuddeyo ng'alaga nti ndi omukosefu
nnyo. yayisiddwa bubi nnyo. Kati lwaki ogamba mbu yayisiddwa bubi nnyo? Era n'abasajja tebanneegana ko ekyo kirwadde okiraba. Kyebani Nyanzi. No nze namulabe ekigere kyabadde wali awasobola n'okudduka emisinde. naye Bukenya banna temupayinga attention to details. Omuntu omulaba tandikira ku baamukutte then tudde ku chairman Nyanzi. abamukutte in fact abamukutte tebalina buzibu naye badde balina bye bamwagaza kyogamba ye chairman Nyanzi yawaddeyo ki y'okumuta nga ne bamadubala bo bakyaliyo babobi yanga bakyaliyo walabawo pressure eryawe yamanyiyo nti pressure amanyi yamuteesezza oyakyogeddeho tiyabaddewo naye ye ng'omuntu balina contract yaabwe gye baliko n'amanya nti no ye tujja kukwatayokko ate naye n'akyaniriza nti kyamuyambe mu byobufuzi nti ayagala kwesimbawo kujjawo nsereko kujjawo lukwago wa meya wajja Anti bali mwezi ejja kuba meya. ali bali mwezi ate ye bamuzanyira ku bwongo mujja mu diibu kyabana alabika alikawo empesawo. bali mwezo kati ate awo eyinza kuba pulogulaamu ndala kubanga njirina mu bujjuvu bali mwezo bw'ataazuukuke agenda kuba talina mu ofiisi mu kisanja ekiddako bamujja mu kifo kye kiyakwata n'anyweza ati Actually bali mwezi yeezimbira Nakawe kuba kati ate bateekayo mufumbira bamugamba nti gwe jangu mu kino ekinene bajjeko olukwaga e Kampala bali mu muggo bamunno bateekeyo baabwe topic maliriza ebyakolesebwa tugende kubira. ali mu kuzannya sympathy card kubanga ayagala kujja mu byobufuzi omanyi byayagaana dda alinamu ebikubisirani Bukenya sympathy nga mulimu Yosanya badde chairman kuva ali chairman wa kyalo ali chairman aleka wa kika kubanga si chairman w'eka moja chairman wa family kubanga era ye mukulu waabwe yali chairman w'ekamo. era yabalagani ayenye lwaki bakyalimu tapaka kati chairman waabwe muli mujjeeko chairman tasigala na chairman nga olaba ba honorable honorable no wava ko lisigala likola ki genda maaso. Once honorable, always honorable. mugera maaso wale babwene uyazenga bamutadde ate ono nayi mukageda mwe haga go baze bakwatirira paka kagundi ere bamutadde bamugamba nti genda olwa tusaba li kamera n'atandika okuwonyera naye nga point yange ng'etuvuddeyo njagala abavubuka kino mukitunulemu nnyo tuzze tukyogera benita akyogedde n'oyo akyogeddeko nadde akyogeddemu leero nga omusajja omutegeevu Toka bulijjo omusajja nga tetagala kijjayo bulungi akyogedde naye nga akikwekereza naye nga kyabadde aliko kaleeze kankirambulule bulungi nti omuvubuka ali eyo ebigendererwa byo birala nnyo n'ebigendererwa by'abaliida bamu muyita baliida bamu muli ab'opposition bonna baliida kabebe ba NRM balina ebigendererwa birala nnyo naawe ali eno era nkugamba nakino nti opposition omutuufu be bano abawansi abavuzi ba bodaboda ab'omu butale abo nibo opposition omutuufu bali abali waggulu baliko kimu wano bali ku ssente kati gwe soka weerowoozeemu nti ogenda okuyingira mu kintu kino ogenda kufuniramuwa abakulembeze mwe bwe babakwata ne babatta be bakutte ne chairman Nyanzi bonna kubanga bakutte abantu abawere 10 oba 7 bonna bakyaliyo teri abagamba nti nogundi mwenyatti obula bagamba bugambi negundi bamututte teri bo tebavuddeyo bataddeko omu mu mwasi no chairman we bamukwata bagamba nti no yali mu motoka na mufumbi anti bakwenda bakwata abalala bonna be bakutte bawulya simiono Bonna babadde wabakutte mu kifo kimu ate ng'ekibakwasa ye parade eri eyakulirwa Nyanzi ne Bobweli n'avaayo n'akonfaminga nti tuli maje ne mukyala we n'agamba nti musobola n'okuwamba kati abantu abayogera ebigambo ebyo ebyateeka poliisi kukubukeke nti maje bo bali mu maka gaabwe Bobweli weekend kwekyo Bobweli weekend yagambye poliisi n'ab'ebyokwerinda nti nze aduumira abaana bano munonenze ye pointi yange ekyo kye yakyogedde kati lwaki bo tebabakwata ne banona mmwe nti kuba ye yabagamba nti kyendi mu kuzuukusa kati Bobweli simuliiko yamanyi contract ye ne gavumenti yamanyi contract ye ne gavumenti naye akyogeddeko nti oli aliko amawulire nibakwata gwe ataliiko nnyo mawulire kati wenjagala gwe omuvubuka ali eyo ozuukuke omanye nti olina omukyala olina abaana olina abaakuzaala oli mu byobufuzi gy'otamanyi bali bateesezaawa balina nkolagana ki gwe obiyingiddemu naawe
oli wagamba nti no abo mwe muli manje bennyini ye natambula nadde ewuwe waka gwe yabadde mu parade gwe bagambe nti oli maje ne bakutwala nga tetolina ssuubi lyakuvaayo tiririiwo tewali force egenda kujja nti bagenda kuvaayo wenjagala ozuukukire omanye nti ekintu kino gwa wenfunira bw'oba tolina woofunira kale kiveemu kiddukiremu ddala onoonye kukola gavumenti yateekawo emirembe security bweri osobola okukola sente n'ozifuna eggoma tekyali asobola genda tundayo wadde obutungulu eggoma tosobola bakugamba ndino kati abasoma nyo ovuga emmotoka vugira ebirimu obintwalire era ogambe ezo zinnimi mu uganda emirembe mwegiri noonya ngeri gy'ofunamu ssente muve ku bannabyabufuzi bagenda baleetera ebizibu teryaliwo kufiiririra muntu kati ng'ono omwana yavuddeyo n'agamba nti aba NRM nabo tunoonye emitwe gyabwe tukole ki tubateme bw'onva omanyi omuvubuka oyo kwejjusa kati kwaliko esimiri Juma Bobi ng'omanyi bazadde be kibaliko waba abadde alina omukyala kuba nalwo emisajja mukulu n'abaana abaana bo basigadde ku ki gwe n'ofulumya statement eyo n'olowooza nti security tegenda kuleka nga gwokyeyogeredde kati olunagiranga agamba nabadde nsaaga yabadde content poliisi enategeera atya asaaga n'ali mu content ono kyakugambye ndi gwe Bobi Wine wogamba muno muli magye yennyini poliisi enategeera atya tino ddala ono Bobi Wine abadde mu kusaaga oba ali serious ye kyoyogedde kyejja okutwala conclude teri muntu afiirira muntu ne Yesu gwe tumanyi nti nno yatufiirira naye byeyatufiirira era tumala tufa bagamba nti Yesu yatufiirira tuwona okufa era tufa kitegeeza ne byetufiirira yafiirira nga ye kati mu nsi muno teri afiiririra muntu noonya ngeri gy'ofunamu ssente zo kola oba oyagala ate nyumirwa nnyo abantu aba opposition ng'alina ebigendererwa nti ndi opposition nkyuba ngenda kwesimbawo ku bwa kansala kitegeeza nawe ojja kufuna ngenda kwesimbawo ku bwa nyenyanyenya muyuuza ogende ku bwa parliament kitegeeza abantu bo bajja kubeera successful abantu bo beyagala naye mbw'oyuuza Bobi Wine agenda kufuga mbw'oyuuza mbusimi gundi mufumira agambe tugende twekalakasa naye n'otwala empumiyo ye olumukwata bamuzawuwe nga batekamu okkomera nga tumaliza General Reiso wiiki eno yali mukambwe mukko naye ate ngenda okulaba ng'ate waliwo era abatabuse ku social media omanyi baali bamubuuziza ku bino ebyali bigenda mu maaso alina comments yakola ez'enjawulo eddakiika emu twogere briefly kubanga oluvannyuma yavuddeyo neyeetonda naye General Reiso oyo oba omulaba weetaaga omwegendereza ennyo oyinza omulabawo nga yeetonze n'ogamba omuntu owaaki naye ekyolina omumategeera naddala gwe omuntu ali wano weegezanga nnyo omuntu alabika nti mwangu nnyo n'olowooza nti wakola kino gamba twamukubye bannange n'akola ki n'avayo neyeetonda so gwe n'okujjuka nti ezimu ku nsonga ze bagamba ezakwasa General Gaddafi evidiyo gye yakolera General Reiso naye gwe omuntu ali wano eno naddala ayagala enkyukakyuka oba foot soldier waliyo entalo ezimu zolina olekera abaana abali ibweru w'eggwanga bazikole ki gwe ng'omubiri gwe gukyali wano eno sooka ogukole ki ogutaasi bali bakole ki lwansonga ojja kulaba nga walabye oyinza olaba wayiswa ng'ali ku NBS oba kusanyuka ng'asabula n'agamba General Reiso Jezebel naawe n'ogamba kankole ki kampite mu layini eyo ng'olaba ye tebamukutteeko ye waakola ki ye waali naye n'okola ki noyita mu layini okuyisa mu General Reiso eggaali tekikyusa gavumenti tekigijjaako naye kigenda kuba kikuluma bwe banaakukwata nga akiti gye bakwatiddemu sigamba nti obadde ojjako gavumenti wabula wavumye omuntu okitegeera kati obeerereyo nga jesti ekikusibiza tekirina n'amakulu naye nga jesti wakoze eki lwansonga nti ate si woba oyagala okuddamu General Reiso mu reasoning nga yabadde areasoninga gwe omuteeke wali mu reasoning naye okimanyi gwe kyoba ojjukira nti be balina obuki obuyinza okitegeera osobola oyisa mu pasita bujinga eggaali n'akuleka talina buki buyinza naye gwoyisamu nti General Reiso ng'okimanyi nti oyo omukyala tyan'omulabako mu motoka ya president mu convoy ng'akoze eki ati so oba olina okwegeza n'ogamba nti emirimu gye gwe kyolina omala gyekusha ne state house state kati oba osazeewo nti abasazeewo order bayinza okukola ki okunkima neŋŋenda mu by'okusaagaawo nga najesi n'ogenda okujjukira nti nabadde Justin kugira nga gy'oli okitegeera so wali wano eno
sooka olowooza ennyo ku safety eyo nga tonafulumya kigambo kyonna akaseera oba okalaba nti kazigizigi bakwata buli omu sooka weegendereze ya siinawo byenjogerawo oyinawo sekendi za 3 sika wabadde akijjeeyo bulungi era neewuunya siga oluusi agenda ayogera ebintu ebita olaga nogamba ti seka oba maniriza bakusegawa ayogera bulungi nogamba oseka wayetegana kuba pasita weyogera amazima gotayagala olire ggwanga lino kulaba atayokyeza nogamba ati kati pasita ate musawo muganda so okuvuma general Loiso si kyekikulu ennyo onamuvumo ojja kuba wakabi nnyo ojja funa views naye kyoba wetampulidde tokimanyi boyo wagambe nti oli jeno obuyinza abulina kwasobola okwetonda lowooza nti nabiwedde ate era yagamira ogamba nti navayo neneetonda ndikuolo lunyini lwagamba bwakaana ako nekekyanga nagamba manjogedde bubi mu nsonyi we yakyogera naye kati bo tebayagala kumanya omuyita otyaka tebawulira apology abasajja abantu abo obalumba omanyi nawulidde ne fulufiga naye awagira nnyo abamulumbye nagamba mumuvume omukyalo oyo kyera nagamba nze gwojjako sinze enkola ku byakya nagamba agende ewaabo nti ali nawe oli mukozi munnange oli presidential advisor nze ndi mu security nyina byenkolera mu state house lwaki ogamba nti nze nkulemesezza okukola kimu nga tolina bakama baba bakutwala namuddemu bulungi naye nga nekyogamba nti mpagira mu muvume taba kikola si kirungi nnyo ng'omukozi wa NRM nowagira bavuma abakungu nti naffe bulijjo batuvuma gwe tolina kyoli nze banvuma ne bankola bati nawe onvuliddeyo nga nvuddeyo okuyoma nti banvuma siina kyendi ndiwo kuvumwa ate ebivumo tebinkyalina kyebinzijjako naye gwe buli wowagira bavuma oli kitegeeza nti abantu abo abamu gwe obatuma kiso kiyinza okuleetera obuzibu mu maaso eyo kiyinza obutakubuleetera myaka 2 naye mu maaso eyo kiyinza okukuleetera kati weti nkulira entalo mu bantu ate abalina obuyinza ab'amaanyi mu ggwanga okay tugenda twesize dakika 3 tusobole okuba nti tuva wano Dr. Kizza Besigye olunaku olweggulo yaleeteddwa wabula okusinziira ku mukyala we omukyala Winnie Byanyima naye kennyini yadde takimanyi nti dokita bagenda kumuleeta waliwo yamuweereza ka vidiyo nti eno nno oli eyo bawo tumulabyeko aleetebwa kuki ku kooti e Nakawa yazze misinde era n'akubira ne bannamateeka be ne batuukawo mu bimu ku byabaddewo byebyokubeera nti emisango gy'okulya mu nsi olukwe gyamusomeddwa for the very first time okuva Supreme Court yagenda maaso n'okubanga ejja emisango gye mu kooti kirabika transfer wano tugambe nti yakoze eki yawedde emisango naye embeera dokita gye yaleeteddwamu baamuleetedde mu kagaali k'abalema bwe baamuleese abasirikale be baamusitudde oba omukwata muno mu kibegabego muno omusitulo mutuuza mu kagaali era ke baasindise ne bakayingiza kooti nga embeera mwali abadde awezezza ennaku 10 nga takomba ku kyakulya era olunaku lwejjo lwe yalangiridde nti agenda kuddamu okukola ki okulya ekigenda omuzzaamu okulya kyekyokubeera nti emisango gyaggiddwa mu kooti ey'amagye kuba abadde anywa amazzi naye nga talina kyakulya na kimu kyakola ki kyalya ekyamuleetedde okukkiriza okuddamu okulya after 10 days kyekyokuba nti emisango gye for the very first time gyasomeddwa mu kooti gyagamba nti tulina beera mu kooti ya muntu wa bulijjo zo ate yabadde ne bamwita Geno Ola balina owookusatu gwe baba basiba naye zo yate ali mu byambalo oyo Haji Obed Lutale Kamulega then waliwo owookusatu ye munnamagye era alina mu byambalo era babasomedde bonna mu bufu obufaananako bwe butyo wabula alabikanga basabye era omulamuzi abeere wakisa omusajja amukkirize afulume afune ku bujjanjabi naye okusinziira ku muwaabi bukakafu oba bintu bimala kubeera nga bafayiringa dokita agenda afune ki obujjanjabi bagamba nti bo tebannafuna kuwabulwa kumala kuva eri babyabulamu naddala ndowooza kusaidia eddwaliro n'ebiringa ebyo okukkiriza dokita agende maaso n'okuba nga afuna ogundi ngenda tandika naye Benito njakudde Shuaman sembeyo wali ne Bukenya njagala tukkiriziganye nze naawe n'omuntu yenna alaba sheeno nti ffenna of course tuwulira bubi embeera n'ekifaananyi Dr. Kizza Besigye kyalimu
as a human ng'omuntu you must have the decency to admit era nalayo gundi kyagamba omwabi Elias lawyer Elias Yes. yatunulidde omwabi nga tanabona kwogera namutunulira ati jasinga amwereza sedawo kamugale tubeere bantu omuntu yenna you must be empathetic naye oli yakalambidde nawe nga obeeramu n'ekisa akonjagala yes we must admit on one fact though nti Besigye abadde opposition to government ekyo tekigenda kukyuka ebbanga lyonna mwaba mulabanga moolo n'addawo tugenda kimubuuza at some point bw'aba nga akyali mulamu emyaka gino tegirimba gitambula bwe giti nze nabagamba titagezaako n'agwa mu kalulu emirundi 3 bw'aba nga agenda keetabamu era ngenda kwogera ku ddoboozi Paul yagamba nti ate ye bajja mukyawa nnyo n'okusinga dokitaali ako nkatadde kati we just can't refute that nti is opposition to government naye ate njagala twebuuzeemu ekintu kimu is opposition bantu bangi abakwatiddwa ng'omuntu atambuza posta nti free gundi kanaawo njagala tufokasinga ekiki ekimutwala gy'ali olina obukakafu nti ali innocent oba olina obukakafu nti yaguza oba osinza ku kifaananyi ffenna kye tulina nti bambi emyaka egyo tegikubwa miggo emyaka egyo tegivumwa bambi olina obukakafu tetunajjawo kiri nti is opposition Besigye abadde opposinga gavumenti eno naye gwe agamba nti gavumenti ebulanga bwemage olina evidence eyo nti kye bamusibira kyabwereere okitegeera ekintu ekyo nti baateekayo muteeke kumubonyaabonya ffenna tuukiriziganya abali ku ppana eno nti embeera gye tumulabamu si nnungi awo ng'omuntu okiraba ku myaka egyo ki naye kati gwagamba free otwayo evidence olwo neyakaabira mu kkooti nga mulabyeko nogamba ekituufu akaabe embeera ogiraba kati obukakafu obulina kubanga yo tetunawakana nti si wa opposition naye ate ekimutwala eri olina obukakafu nti bwereere nga Kamiliyoni bwe yayimba n'omuyimbi omulala nti kyabwereere oba omala googera olw'okuba gwe omanyi nti yakulwanirira kubanga mulina okwejjamu ekintu kino ekyokulowooza nti opposition they are perfect nti bamalayika tebakola nsobi tebalya nguzi tebabba ssente tebavuma tebatta tebalina mundu wamanyi naye abagamba mbu buli wolaba afudde amasasi gavumenti ye nannyini mundu gavumenti kali ng'omubuuza okka okigambye naye olina evidence nti emundu eyasse omuntu ono truly ebadde eva mu gavumenti anti gwe watugambye nti eno si America nti buli muntu alina okubeera anti kyekyo n'emmundu kyengambye omanyi tuleke ogamba nti since ssente bazitereka mu banka nti banka tezibbibwa nti olw'okuba waliwo ne security oyiiya nga n'omubbi ayiiya tuleme gamba nti olw'okuba this is not America titemulimu bantu babeera na mundu nga tebalina kubeera nazo ate ekizibu ekibeerako ebintu nti poliisi yaffe tuba tugisuubira okukola okunoonyereza okukola ki okiraba naye ku bantu bonna abattibwa teri kunoonyeza kuvaayo nti ono gundi twafunye eyamuse kikomaawo kiba kibasongamu kitegeera kati njagala tuleeteeke mu gundi eyo olina evidence oba tolina oba oyagala just aveeyo your conclusion yeeyo ate waliwo Segawa doctor looking frail and okay Dr. Kizza Besigye twamulayo embeera gyali makchare enakawa yamutute ekituufu ne official omusango gwe nti treason ne bakola ki yagezaako sekretary ya gavumenti citizen nsi ki eyo ensi ez'enjawulo bwe kiba nti nga abamu we bakkiriza balowooza nti Dr. Kizza Besigye talina musango balaka bakola ki bamusibako busibira okuba yavuganya Museveni kyekimusibisa opposition eba eyolekedde akaseera akazibu nti kiba kigenda kulaga nti gavumenti
esobola okukwata omuntu yenna mu opposition just emuwa buyikadde nekwatya weeyagalira nekufunza kasita emala okulaba nti kati amasannyalaze gakuweddeko pa bwe nkukwata teri yagenda kuwaawaala nnyo esobola okuteeka weekolaki weekwagala naye nze ekintu kyokka ekizibu kyenna mu bintu bya Dr. Kizza Besigye bwe bunnanfuusi bw'abantu abali mu opposition n'abali mu gavumenti naddala abakulembeze abali mu opposition abamu nti Dr. Kizza Besigye atukwasa ekisazi n'essaawa ajja mu kooti embeera gy'alimu n'ogaana naye omusajja kituufu akole ki bamute naye bwe baakwata Ssewanyana ne Ssegirinya yajja mu kooti ng'embeera gy'alimu mbi n'abikkula n'ekigere n'akiraga ensi entulugunya gye bamutulugunya abantu solution gye bawa Ssegirinya tigenda otese ne mwami Museveni mukkiriza abakole ki abate zino essaawa lwaki tebagamba nti genda otese Dr. Kizza Besigye tula ne Museveni otese naye akole ki wane essaawa bakolaga oyo bamufiirako nnyo omusajja bamutulugunya naye oli tebaakirawo nga teesa neki era bagamba Kyagulanyi waba takkizagana kuteesa na Museveni aba alimba abatakola ki tayagala abasajja babeere bubezi mu kkomera kati lwaki bano baloya ba Besigye abantu abamuli ku lusegere babeefudisa balinaye tebagamba nti banaye tutese ne mwami Museveni atuwa omusajja waffe ekyo tebakikola ki ekyo tebakiraba wabula kikola ku bali baleme sindikanga kifaananyi kiraga nti waliyo abantu abatagasa nnyo nti abo balina okuteesa naani wabula ono era n'ogeza bagamba ku kyokuteesa nso bagamba ekyo tekisobola kukola ekyokuteesa ne mwami Museveni essaawa tesobola kukola ki tekisobola kukola then ekirala challenge eriwo ku Dr. Kizza Besigye bali abamuvunaana n'abali ku saidi ya gavumenti bo beekwasa obujulizi bagamba nti tulina voice note twawulya audio ng'erimu okuplotinga okutta mwami amaloboozi agataapinga naye challenge eriwo nti abantu beefudisi bennyini oba ne balooya be n'abamuliraanyi kaabe mukazi we weyabadde akola speech tetwaweddeko yeegaana audio eyo tetwaweddeko agamba nti audio eyo baajingirire otegera nti teri nabaddeyo woli omuzungu nabadde nsubira nti at least bagambe nti ya AI is common twabadde tulaba pano eyabaddeko omwami Ssemujjuŋŋanda ne Andrew Mwenda ng'amukyanga mugamba nti nze tulina obujulizi omala tulina audio ki Andrew Mwenda bayalisa audio note mu conversation Ssemujjuŋŋanda nalaba abasajja abayo nti nabadde nsuubidde nti kati awo Ssemujjuŋŋanda wagenda ovirayo amugambe eyo audio note tetugikola ki tetugimanyi njingirire naye yasirise busizi neŋŋamba audio note eno kiki ekiri emabega waaki wayo so gwenga okubuusabuusa nga weekuli then tulina notunira lwaki gavumenti ye ekulembeza buli obujulizi bwayo abantu bagamba nti gavumenti tugirabye ngakola ebintu ng'ebyo lwansonga yasibako ku Kyagulanyi emmundu nga teyazikola ki teyaziza naye we baasiba ku Kyagulanyi emmundu yajja n'atugamba nti ekituufu emmundu tezaadde zange mulumu mwe nabadde baataddeyo nteeke nekimala kikola ki naye tonawulira muntu agamba nti eryo eddoboozi si lyaffe lya AI ekyo tekikola ki so tunokira weba gavumenti yeesigama ku eryo eddoboozi eyo nga lyena nga proof neekuteekako ogwa treason eyinza okuteekayo ebbanga lwansonga bo mu mateeka gawe bakkirizibwa nti olwa treason tusobola okutakuwa beyiro anti webuze bw'omusango nti era n'omulamuzi bebimu ku yayogedde teyabakkiriza kwogera kigambo nga tunafuna information esaabulula bujulizi buno eno oba voice note eyo eyakola ki embeera eba ekyali nzibu nnyo kyova nti tusobola otekayo embeera yonna blabla naye kati bali ne ebiseera ebisinga twesiga nnyo international community okuteeka okupressure ku muntu ku gavumenti weba ekutta omuntu mumenyimu amateeka naye kati nabo balina bagamba twamukwatira mu mateeka tumuleeta tulina proof eno tetwawamba muwambe netwogera waali kani bakolaga nti ne mu kooti y'amagye nayo kyebadde basaba twamugjeyo ntumuteekawa nti bakolaga due process gye bali mu kukozesa so bw'oba ekino olina okubeera soki n'otunuliramu basobola okubanga ekituufu gwogamba bamuwayiza naye nga ekyamazima beyali adiringa nabo bamulyamu naye ng'embeera gy'ali mu kuyitamu y'okkiriziganya nayo eyobyobulamu embeera kiriwo ekiti mwami Dr. Kizza Besigye yatugamba nti yeerumye enjala wiiki nnamba okitegeera bwe baali bakamutwalayo ne bamuzza mu kooti ebiseera ebyasooka yali talabika bw'atyo tusobola okukkiza nga okwerumyako enjala kwe kumuleetedde okulabika ki bw'atyo okitegeera just tulina okulina nti yatugambye agenda kuddamu akole ki alye bw'anaamala okulya embeera enaakola ki enaateerera lwansonga era nakyo kisobola okuba nti akimanyi bulungi bwe sitalya ngenda labika obubi bwe naalabika obubi nengenda mu kooti n'entuula ensegeraga omusajja ne kyebamukoledde mu gundi okitegeera so nti ensonga za Dr. Kizza Besigye zeetaga genda mpola mpola okumanyawo gye zigenda okukola ki okukkira Abukenya eddakiika 2 n'ekitundu
Dr. Kizza Besigye omanyi nabaddeko ku TikTok awo ndaba ka video k'omukazi nga bamutwalaganya nga mukazi mukadde nga bamulinyisa kabangali nga kigambibwa nti oba asse muzzukulu oba asse nina omukyala gwe nalabye nange omuntu oyo ku myaka gy'alimu yasse omwana lwaki aba yeeyingiza mu bintu ebyo kitegeeza ayinza okufiira mu kkomera kugamba ate ayinza nokuba talina kimuluma n'abeera mu kkomera eyo emyaka emirala nga 2 nga tafa kubanga omusango gw'okutta obulamu bw'obusigaddeyo nengamba kati laba future y'obulamu bw'obusigaddeyo oba obukadde waboonoonyi kyekimu ne Besigye in case beboogera nga bituufu nti yayingidde mu kintu ekiyinza okwonoona obukadde ng'ate musajja abadde alina ssente ze alina erinnya lye yandiwummudde kino ekintu nakirekera baba Bobi Wine ngaabo ne bakitambuza kubanga bakyali bavubuka nkugamba eno kiba nga ddala kiki kituufu kubanga audios ezo ezifuluma nawulira nti nate audio ezo bazijja ku muntu gwe yali akolagana naye kitegeeza yamuliddemu olukwe bannabyabufuzi balina okumanya ekintu kino nti omuntu yenna ali ku mutendera ogw'okubanga ogenda mu parliament oba oyingira state house olina okubanga oli mugezi nnyo waliwo abantu be bajja okukutega bayinza n'okukutega omuwala omuwala n'omukwana ng'omusanze bamanyi ebbaala gy'osinga okubeera ku musobola n'akuweerezanga ng'alina simayiro n'ogamba kino nga kinyankole kino ekisi kyetiba ekituuka ne kigaana n'okugaana naye nga kiseetingi bino olina obisuubira nekikutegula ku lasiti kati omuntu avudde eri muzungu akukontakitinze gojje otandise n'okulikodinga ku audio omuzungu yennyini kigambibwa nti yakuliddemu olukwe noba ng'oli mu mbeera eyo ono kayogedde nti bw'otuuse mu kkomera oganye okulya teri muntu atalya n'alabika bulungi nze kumala bumazi lunaku lumu nga sirya leero nendumala okuva ku makya nenkya nenkeera ku makya mba sisobola kwogera owawali n'awulira olunaku lumu nekiro kale 24 hours nenzimala nga sirina kyendidde tubagambe bakigezeeko sisobola kwogera owawali n'awulira kitegeeza kalalewo omala ennaku 3 embazi gwemu tuvola ogambye nti yamaze ennaku 10 nakubuuzizza nga n'okunywa tanywa abadde anywa bunywi mazzi ng'era njagala kiwakanya nti ayinza okuba abadde aliniza okuba nga ali bubi nnyo nnyo n'alyayo kagonja nekamuzaayo engu naddamu kugamba n'alyanga talya kukuta naye ng'alya kimubeezaawo alyayo tolya mmere okumala olabe woona boofaanana tukusabye busabi jasi tukigezeeko tukole experiment bugezi owulire onaaba nga jasi kyonywa naye nga tolya nnaku 10 so tetumanyi butuufu bwakyo benito kyagambye tutokera ku makya nnyo n'okola ki n'owaawala nti free Dr. Kizza Besigye tomanyi kye baamukwatira kituufu oba kifu kubanga buli kintu batumulowooze ku buntu ku bw'obulamu bwe nakyo ensonga kindeesa kali aka omukazi eyasse omuntu ng'atali myaka 6 gwena tomwana ng'oli myaka 6 mulina by'oyinza okwesoka badokita Kawaga Semogerere bonna baali bakita mulimu abantu basejjusa ne bagamba kitadde nga bali bakuliridde emyaka negamba kale musajja olindako katono mu nsonga eyo waliwo olunaku luli olwasooka Winnie Byanyima oluyajja mu kkomera ne ba Bobi Wine we baaliyo basenyonyi baoya Winnie Byanyima olwalaba kamera n'abeera excited nayogera ebintu ebitajja mu kitiibwa kye nga yeerabidde kubanga yagamba nti Museveni agenda vaaho ate atandise okutuleetera mutabani we akola atya ng'ategeera nti alina omutwe ogutakola bulungi ng'ategeeza muhoozi Winnie Byanyima njagala okutegeeza mu kamera eno nti position gy'olimu ekitiibwa ky'oliko Museveni yakusayiningira kati tumanyi nnyo nkolaga naye na Museveni ye yamusayiningira amurekomendinge abe ng'ali mu position gy'alimu mu nsi z'ebweru ekyokubiri wayogera ekintu ekyo nti mutabani we alina omutwe ogutategeera nga weerabidde nti no Museveni ate akyalinayo abaana abalala abasobola ogamba nti kale muhoozi waba tategeera ono gundi Benito waali naye gwe olina omwana ogwo bamuyita Ansirem omwana ogwo yakulema okutereeza mu siyazi togenda tuli direct teri atamanya ayambala sikaati alina n'enviiri ne earing ye ne lipstick ali ku basajja banne omwana yeerabira n'okwerabira nti no maama ne taata baayita mu bikolwa byakwegatta nze okunfuna nange nyina kukola kuyita mu bikolwa byakwegatta nyina funa mukazi munange twegatte nzaale nsobole okubanga taata wange
afuna abazzukulu kati gwe weerabidde ovuma omwana wa Museveni oyingidde mu famire ogivumye munda nti omuntu ogutategeera naye nga gwe omwana yabalemu okukuza muyina akati ka kibiri yabalemu okukuza temuyina nansonyi n'ebifaananyi mwekubya naye ebifaananyi naye nga mulinga abeekubya n'omukazi ate gwe mwekubya naye musajja kati muve mu kuyingira mu famire z'abantu munda mwemba temwagala kuboogera ku famire zammwe ez'abalala muziveeko tubulaba naffe tuvuddeyo kugamba nti nno omunyabo owiri lyanyima Museveni alina abaana abalala oyo waba kale nga tategeera abalala bajja kuzannyawo nga basitandi by generators naye gwe olina atya yakulema kyokka oyagala kubeera first lady kale bwetubanga eyo tuvuddeyo tukomewo mu entertainment Bebe Cool weekend no Alex Muhangi bwabaddewo embeera Alex Muhangi yawandiika nti akizudde y'ensonga lwaki abantu tebaagala Bebe Cool nti Alex Muhangi yalabiddeko ddala obukyayi bannayuganda bwe balina ku Bebe Cool we busibuka buva ku mutima gwennyini ensonga yaliwo yakuba nti Bebe Cool yava mu kivulu nga tayimbye ekya Comedy Store wabula nzege nafunye okuva ku Musoga Eclipse n'abalala okuva mu Gagamel Alex Muhangi yalanga okay kale ndoza tutandika awo give us buli kimu nakimanya walaba that story twava mu motivation week eyo we yalangirira nti agenda press conference we yalangirira nti agenda kola ki agenda kutola oluyimba natugamba mugende ali kupia ugenda obasanga tugendeko ne Comedy Store agenda kuyimba kale yabadde yataddeyo dda post Facebook ye nti ndi mu Comedy Store agenda kuyimba nze nalaba Twitter wano tutandika okunywamu bye tunyweddemu nga bwe tulaba emipiira Real Madrid Man City Aston Villa Liverpool naye mwali omupiira gunyuma nnyo olaba guli gyonna gy'amaanyi naye nga saawa 5 kitundu zennyini ayina kubanga aliwa ku Comedy Store twavaawo saawa 5 n'eddakiika 10 mu kunyolwa okw'ekika ekyawaggulu nga mupiira ne tugenda twegatte ku Comedy Store aperforminge n'avuga Hamadi Kaye naffe twali mu pajere zaffe ne tumuvaako emabega dakiika zaalinga 15 nga tuvudde Entienda paka ku Comedy Store kubanga tuba bajjaamu twatuka ku Comedy Store nga Mariachi yali ku stage ne Mariachi yali mu kukuza birthday yayitako edda nga bamuletedde zikeeki ng'awemula n'abeera ku stage tavaako Bekulu n'agamba nga tebita bamukubira essimu n'agamba nzija naye wenzija njagala akole ki kole performance ngende nyimbirewo ngende era agala kulaba mipiira gye kubanga gyali gy'amaanyi nyimbirewo ngende nti kale alirudde wasebo bamukubira te ng'abagambe mu dakiika 2 ntuuka ne bamukubira nga kwayiteko eddakiika 12 n'amugamba nagamba eddakiika 2 ate okubye tezinnawera ziizino kwakayita 12 era kwayita eddakiika 3 nga mmwe muumo ne tutuuka ku veyo tutuuka ku veyo nga Mariachi yawe n'abaana abalala kaleera tusimire basiponsa netubeera wabweru nagamba bannage njagala kuyimba genda tanaba nakwagala kubya ssente jjukira bwe bamucontactinga olunaku lumu emabega before jangu oyimbe jangu nyambe sigenda kuweeserebezi nti kale ziteekeko ti ojazisanga wali nenti kati bwe bamubeeza wabweru yamalawo essaawa emu n'ekitundu wabweru awe bwe bamubeeza wabweru olwo manager yagenze dda ku byuma afu kubanga manager agenda ku byuma nakola selection y'ennyimba n'asaya program namugamba n'omugamba tosoosa katono oluyimba luno olwakatono tulugiddeko nnyo mu Comedy Store bategamba tetukyusa tuyimbede kuzina ennyimba enkadde ddala zino bulijjo zitutayimba yelisiti gyoba oteekayo nti kale agenda atadde yelisiti asa microphone bali bakyazirira kati manager kwe kugenda agamba ni Muhangi wali nti waali kubanga gwe mulimu leta sente omukulu wa ananaagera ono kwe kugamba oli bwebukulu akubira manager we nti kiki ekiganyi nti bano bakyali ku stage ate kati sente zo zifune nawe sente agamba bwebukulu n'agikubira Muhangi ogamba ate kanjira nsolooza saa ziri 5 kitundu abantu balanze n'ogenda abamu ate nkyasukuŋŋaanya linda gyagendamu okuzagenda osolooza kyakuŋŋaanya okuŋŋaanya dde nagamba agenda mugenda sente zirimu ebirimi olwedde Zuwena ali mu ki
mu show munda audience ye yasoose yalabe bawe wajja okuyimba baveewo bonna abakulu nagamba nga tebigatta birimu okummanyira okumbeezaawo bwere essaawa emu n'ekitundu eba bibeezaawo bayimbi bato buyambi na buyambi sente zenyera okuyimbira batono jukira wali omuntu oba omuyambi kubanga olagala okulaba nga tazivaayo bulungi omuntu ajja okukuyimbirako awo nga munene aba akuyambi kubanga sente zoba ogenda omuwa nawe okimugamba akiraba tulaba abantu naawe kati kino ekifo ngenda kujjamu mmeka ngira olaba atono biba byabwa Sseruganda era nga badde azakikola akkiriza bebekolu kasalaba nga tebigatta sente tewavaayo wadde 10 ate mundwisizza nagamba mumanyi tugende tuveewo muyingire tuteme nagamba kubiraawo bakubira mukyala we mujje tugende motoka kwe tetundaba nakutuuka nga Muhanji agamba nti leero bwentegedde lwaki abantu tebaagala Bebekulu omutima neneebuuza omuntu gwe batayagala lwaki gwaleese gwe kitegeeza oleeta abantu be batayagala oba mu kumuleeta Bebekulu wabadde omuyamba buyambi afune ku ssente tazirina ekisooka nti abantu abo bonna bakomediani n'abayimbi bonna baliko okukola Muhanji just batya buti mumugamba teri muyimbi atabanja Muhanji yali abanjiza teri comedian alina akakodyo kakola kubanga abantu bamanyi nti alina platform ya comedy mu Uganda esinga obunene kati ba comedian afuna chance ebakozesa ku bwereere akuyita akulanga tadabana kugamba nagamba gonna nakulanze kale mukama wange njakujja olujja nga agamba lida kubira teri yo muntu gwali yali agabe kuba comedian jogera funa sente bweziti wabula ojja yina akutegeerera tesi yakutegeerera agamba genda kubali abawala abasolooza bakugenda bawala bakoleko ze bakuwaza okwata kivandulo ekivuddeyo ekiri mu ttu togenda complain kimanyibwa nnyini kyo ate amanyira okugamba nyokulaba ngenda zikusindikira n'ogenda n'atazikusindikira kati ate oba omweguya nti ate ajja oba tekuba network ajja kugaana okunnanga network esente ng'erwawo okugula yaliwo dda nga mobile money yagaza nze comedian yaŋŋambe bebaŋŋambe nibaŋŋamba nti gwokimanyi nti no teri atamubanja ndi kati kogenda oti nga takuwadde ate oluddaka addamu kukulanga n'akuwaza olwo lozze ziri tobanja ziri zeebikka kubanga wogezako oteekawo embeera tagenda kuddamu kukola ki jjukira oba weeguyaki ninga yeerabidde nti abantu abo bebakomedi bebakola gwe mulimu gwabwe ate bwe bajja ne basesa abantu niyo oyo omusajja yagezaako okukola komedi yagiremu okusesayo wadde omulema talina kintu kyeri ayogedde kisesa yagezaako okuyimba ng'alinga ayogera bwogezi olaba naye nga toyinza kuwulira biki byayimba era okuyimba nako ne kumulema niye ayita abayimbi nga tetayagala basasula valuing emirimu gy'abantu abo bakomediani abajja ne basesa abantu okuva bazze ne baddayo kubanga gwe byakulema valuing omuyimbi ateekamu sente nnyingi yiyi alubamu tutuddemu sente empitirivu zikyusa obulamu bwaffe era ffe tuzaagala tenaleeta sente kyuso tendina okuleeta kubanga ekyali alubamu kakufubako ennyimba 2 naye nga views ku YouTube era ezireeta gwe katutegeera ebyobuyimbi onategera nnyo ebyobufuzi n'ebyokuyimba genda ku views eziri mu sakamusi ziriko olaba tezireeta sente so Muhanji maliriza Bukenya emirimu gy'abantu ate Bebekulu aludde ng'akolera Muhanji favor Bebekulu aludde ng'abanja Muhanji teri yali amumazeeyo sente kale nja kuwayo 5 nja kuwayo 4 olugira namugamba olaba abantu kati nkuwe buki naawe nagamba waayo muntu waffe wa enale mu munnange kamuyambi kyovalaba Bebekulu yasirisaati nagamba Muhanji yakyogedde nga sirina lunaku lwe nali nnyimbi nesisigala nga mubanja kale ate gwogambe mbuno waleese omuntu abantu nawulira municipality yagijeeyo eyagisangala yetonde naye ogimu eyagisangudde ebyana nebiteeka screenshot nga bizina kale Benito yamaze n'ateekayo n'oluyimba abatulaba olumba Bebekulu circumference na views emitwalo 36 mwezi gumu olumba Chosen Becky wina views emitwalo 6 mu weeks 3 olumba lwate bwa muserenyi lwa Luganda lwa Luzungu twogera ku views twogera ku views lulimu n'ebisoko mulimu abantu bangi abalulaba batalina makulu
Amaliriza. Kati lulabi bwabo prominent people. Museveni alabika yalulaba. Lwaki waya ina views ye? Ali wa Uganda. Lwaki love ye vida ina views? Lulabi yalulaba lumaze tuli myaka. Olubi balubi. bayimba oluganda Olubi balubi. yansanga Bala kataina views. yansanga ku Tuli luzizi ku lutalo lwako. Niyinza kubanga nyina nkola video yange niraba abantu 15 sigawa nakola video niraba abantu 10 nga ninze 15 ezabalabye eza they are substance mulimu omuntu agenda okunkubira esimu anyambe Ziba views. Buli atekolimba ku YouTube awayagala views. Views to ya ulubani ayalabye. nga mubalaba segawa tekuleza lado okumuwa emitwalo ebiri Kale Benito Bebe Cool Alex Muhanje dakiika emu. Alex Muhanji omuntu muvubuka oyo oli mukoneko akakado akali ku t-shirt yo kamanyi kuliko ekigambo I pooped today napamye Byebigayo biri ku shati. t-shirt yo katomaze kwetegereza bigambo biriko mvubu Tugende maaso Benito. ate waggulu ne wabeerawo ennyonyi Fly Emirates nti yapamye mu nnyonyi Benito dakiika emu akadde katulidde. gambe oli omuntu gwe babanja oba omulaba nazzeeyo nenziza mu bifaananyi bya Alex Muhanji ng'ebbanja limuline ku face wallahi nagenze nenza nga onajereka Bebe Cool kansooka emulabi nenzirayo omanyiza siraba comedy stock engeri gye bawemula ennyo Ekiri wano. engeri gye bawemula ennyo kati nazzeeyo nga Alex Muhanji ono alabika bangi abamubanja era njagala Alex Muhanji atubuulire nakubuuzizza ba international artists booleeta ani akubanja Diamond Platinumz ya performingira emirundi emeka is that guy having a pending balance from your side? no Anyuma bafi bawa bali bakola sente. Omanye emitwalo gya dola Diamond Platinumz zasasuza Amuteka kololo ono agenda wali mu kabaala. emitwalo za dola. Why is that much money very easy for you to pay? Ng'ono ali ku bwa Sseruganda tomuwa ebbanja likuline ku feesi nalirabye nga obukuusa obukumpanya obufere seetaaga kugenda ku comedy store kukuŋŋaanya baana abo mpozi asamyandi ashawa mpozi baani abo talkers mpozi baani kapale baze boogera ebintu by'omusajja oyo ate ndowooza abasinga ba comedians abo bafunira wali bano abajja bafuuwa ssente ndowooza awaawo we bafunira nawe ogamba nti ono omwana ajje ssente mu nsawo azibawe manyi waliwo ebintu bye neewunyanga Alex Muhanji ono ajjawa ssente zasula Diamond Platinumz n'aleeta abayimbi abanene nga ba Bebe Cool azijjawa kumba abasibako obusimbi kwolwo nafunye ansa neŋŋamba obukumpanya obuli ku mwana ono ng'obulaba ne ku face nga tubikule ebitabo byo Muhanji tutandika obbibikula. Is it the first time you're finding out nti Bebe Cool tetumwagala? Tetumwagala lwakuba amanyi kyali ate nga takivaako amanyi value ye nga Bebe Cool. Don't pretend nti wakalowooza nti bamwagala ate n'otuyita ffe bootayagala. Please have some respect. Wateeseyo akayimba kaffe naye era wakateeseeyo olw'okuba olina amabanja mu bulumi obw'ekika omanyi waliwo omuntu akuwaaniriza we wayambadde bulungi yasoose n'akuvuma njirabye tweet naga naye bannanga nkubidde empale ng'omanya gwe waliwo ky'omukolera ennyo lwakuba wano yawunzeemuko akatonotono n'ayogera ebitajjansa. Yes, Muhanji tuviireko ddala beera ku bukomedians buwemudde ensi eno eggwanga eno bagiwemudde ku stage yo okoze nnyo ssente mu kuwemula kyekyo so erinnya lyaffe bw'oba nga tolina ssente zaffe ate abayimbi bano mbagamba bakolera nnyo ku kabandabe n'oyimba obanga ali ku Super Bowl ey'Amerika nti gwe weesasulira okupabeesasulira Did Kendrick Lamar ky'oba olaba perform there? abasinga
Kendrick Lamar yasasula okuperforminga oyagala nkugirayo history no tuli ku Kendrick Lamar kati kankugambe ekiraga nti tebeesasulira Eh, abeera ku piiki omanyi esaawa yabeerako. kankugambe omanyi gwe performance Grammy zitaano nga Super asasula Bowl. linako omanyi set obusente abasajja ze bayinza oba kati nga bakola ku performance kambanyumize eyo kati kambanyumize mubanga abagamba nti Grammys esasula abayimbi tesasula naye Tesasula. kyekuwa Ni Uganda wa. engeri kati gyekusitulamu mundeke ennyonyola Super Bowl dakiika emu yokka omanyi abantu emu abalaba yokka. those 15 minutes omanyi lwaki abayimbi bw'aba agenda operforminga Super Naye Bowl gwe musajja, aba atadde Kendrick album Lamar yasasula Lwaki abantu kubuuza okusasulwa kwa Super Bowl kuyinza okuba kwakoma ku Michael Jackson gandi watch the performance abasigadde bonna tebabasasula abasigadde bonna Concluding- era concluding ote ati Asha bwe- Raymond yesasulira is this guy who is a hip hop artist more famous than Asha Raymond Super Bowl wano wali agenda kutwala Lil Wayne naye oli we yawangudde bulungi ebyo Lil Wayne ebyo byayombera ebyo Kendrick. Lil Wayne byayombera performance ate yali yamba Lil Wayne byayombera si nti bagenda musasula dakiika emu oteekamu akakadde kamu albamu zo ne skyrocketinga n'ofunanga mmekaawo sente people just by view the your value. yakoze record oyo guy kale kati omanyi sales zaalimu kati kyekyo abayimbi mulekeraawo okolera ku ebyo bisupa bombu mpozi ki bakusasula okusooka abayimbi kati abali international tebakyakwata na hard cash switching bagamba ligo tiimu yange enandaba etya nga nkutta obupapula teeka wali Sega Okiraba. Bebe Cool versus Alex versus Bebe Cool this week comedy show abeera ku piiki yayo naye for now yagenda ekendeera amaanyi kuwemula yasitagolinga okuva we bamugoba wali ku Wooma Showground omukulu mwami Bukenya ebintu yanyonyodde byonna bikulaga mwami Alex Muhangi Muhangi, Bebe Cool kye yakoze kyabadde ayagala akole yamulanze n'amufunirako abantu bayagala ne bajja Bebe Cool waali naye n'alaba nti sina nnyo sente zengenda mukola ki kasita abo abantu bakoze eki bazze najja okuyimba ne bamulwisa kwegamba Kyabadde intentional. kwegamba Alex byonna byakoze yadde abigenderedde najja okuyimba ne bamulwisa bamulwisa kuba bo abantu badde baze because Bebe Cool agenda agenda kukola kikujja ne bamala omulwisa bakimanyi wedde Bebe Cool omulwisa nga wadde omugaye ogenda kujoyimbira wanyiga ajja nakola ki kunyi aveewo ne bamuteeka mu mbeera yonna emuleetera okukola ki Okuva Ogenda. ayinza amasimu yongera baleme muwaya Bamuwadde Wadde. ekikumi kati eno n'akola posti okulaga bali abawagizi be nti omusajja yekiru namugambye ajja kukola ki Musajja- Obuzibu tebuli ku nze. musajja mubi nnyo. Omusajja mubi nnyo yazzeewo ku venue naye n'agaana naye nga akikoze intentional Bebe anyiga agende ng'amaze okukozesa erinnya kubanga lye tera Bebe ne waasaba sedamu nga kati kyenjogedde kituufu kakumpanya akasajja ekyo gwokimanyi yes bwabanga wali kyabadde waali. intentional tajja kulaga nti ekituufu kwegamba Alex asogolinga for mugezi survival Alex mugezi ekiteekani mugezi kyayagala kusasula nti ebbanga lyakoze ne Bebe Cool nasobola kugamba nti Bebe Cool nti tebamwagala ng'okoze naye ebbanga ddene buli kaseera ajja Amubeereddemu ebbanga amusasula gwa Bebe Cool y'omuntu gwotosobola kugamba nti ogenda mulyaza amanyi omala omuyita akole Kuba Bebe Cool mulimu ne lwajja mu zi n'atuula butuuzi tanoonya shows abeerawo n'alaba tanoonya shows nti oba Anoonya wamulyaza wa oli amaanyi performing. kitegeeza kuno yabadde nga bulijjo nti liryaffe kola naye kuno yagambye ekifo kyaddamu kisooka kitonomuuko ne toka biiti ya comedy so kati yakendeera tekyaliko nga weyakola ki Bwe yali. so n'amanya kati erinnya lyo njya likozesa kankozesa erinnya lya Bebe bajje male nteekewo akatemba wange onyiga ogende teekeyo posti ensi egamba ekituufu Bebe Cool yakoze omusajja Musajja mu- nakola ki n'agenda naye nga ki ekyosobola so Alex left to the bank nga Bebe Cool ye munyeemu kale ye mwongedde okuprovinga point bwe tuba tuvuddeyo nga tumaliriza Suna Ben yafiiriddwa maama we kibi nnyo twongera okusaalisira Suna Ben olw'okufiirwako mukyala Kayondo maama wo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kyabadde myaka 85 saategedde ku kyamyaka nja kuba mulimba tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa naye nga tugenda mu maaso Nambwayo yawandiika ebbaluwa eyabadde ey'omukwano mungi nga yannaku kuba Ebbaluwa. Nambwayo naye mu bbaluwa eyo Nambwayo agamba Suna Ben nze ndi best friend wo no byabadde mu bbaluwa yamugambye mu bbaluwa gyeyawandikidde Suna Ben ng'amugumya yamugambye ndi best friend ebbaluwa nga Nambwayo agenda maaso n'okuba ng'agamba Suna Ben ndi best friend wo
nze woba oyagala omuntu wokaabira wendi era namba yataddeyo bakiyita bata kishoda n'agamba Suna Ben jangu shoda yange wendi kimanyi tulina obutakkaanya naye taata in fact mu baluwa namba yayise Suna Ben taata wange emirundi ng'esatu namugamba taata wange kimanyi oli mbulumi naye taata wange ze wendi you have a shoulder to cry on nze maama wange yafa ku myezi 3 owo munayi kale afiiridde ku bbanga naye Suna Ben jangu ku budde munange Suna Ben alabika teyalabye ebbaluwa ya nambwayo yagambye maama wange nga oli mu kugenda mu maaso ga keesi namugamba maama wange ng'oli mu kugenda njagala okuloopera omwaka ogwedde gubadde mu buzibu nnyo abantu banjeezezza maama nkuloopera kamoga kye yankola sirimwerabira bw'osisinkana Yesu bimugambye gwe kasita otuukayo maama gamba eno gyondese mu nnaku abasajja bantwala kaguddeyo kamoga yayogedde kamugoba Suna Ben mugezi jasi yategedde nti awo kulumbe buli omwamu attention yonna emuliko ate buli muntu kigambo kyagenda ofulumya buli mwange nakikola ki kiwulira sirwako era mama wenzo kwa abadde mulamu nga yabimugamba yabimunyonyola mama byonna abikola amujjukiza naye kati waneyo n'agamba kati yamugambye nga tebannakuteka mutaka genda n'obubaka okigera kane yafula nti agamba omulamu kumba abigamba mmwe kubanga lwe abaali batategeera bulungi story lwaki baali bakayana bategeera negamba kwaffe awantu ate tumanyi nti ate Kamoga Properties yaddira erinnya ly'omukyala n'aligatta ku kyapa kyaki ky'omusajja omusajja byonna yabikoleze ki yabyogedde so yakozesezza moment ye nga kamera zimutunuddemu nga tewali kigenda mumubuzaabuza n'agamba ono nga mulaba mpaana nkiina agamba mb'ogira okukaabirako wala eno ankiina bukinyi ensegeza Suna Ben tajagenda ku shoda y'oli gye yamugamba yakulaze ki ekituufu ekiri emabega muleme kulowooza nti bambi ye nenambwa bali gubasazamu kabo bakyagaba shoda omaliriza Benito shoda nawulidde byayogedde nga abyolekeza maama mukoga maama asitule biramba agende nabyo abituuse bwe tunaaba tumusaayo bwetuti agende nabyo then bwe bakuteekayo bwe bati ate n'oyambuka kati bw'oyambuka ositula bulamba bw'otuuka mu maaso ga Yesu bino mutabani wawe byaŋŋambye ndeete wano n'omugamba yenna amuleetako ennaku ng'asigadde eyo wansi naye mukime ati bwebibye muganda wange kolanga obuyinza bwo we buli obulagira omukoleko naye Kamoga waali kolanga we buli naye ŋŋamba Kamoga yonna gy'ali bw'abanga mukatuliki wa ddiini ki Kamoga musajja musiraamu yeeyongere bw'abanga abadde asaba 5 azongereko zibeere 7 kubanga omuntu watukira okwogera wali ku ntaana oba ku mulambo nawanjagira mama nyamba Kamoga okirabanga ekyebase naye ekintu kizuukukiraawo mama kola kwono naye waliwo ebintu byenalabyo mu vidiyo eyo neŋŋamba mbyogerako basibyogerako naye sijja byogerako naye mu maaso eyo nja byogerako okusinza ku byayogedde ng'ali wali kuba saagala kutamwatamana bigambo abantu abo bajja kumbeerako banvuma nnyo naye akaaninde bwe kirituukawo nga kyekyo ndibagamba ekibanga si kyekyo ndyetonda mu mutima neŋŋanga nalowooza bubi Kenya Medias we are winding up Suna Ben nambwayo Kamoga maama yatufuddeko kitalo nnyo ekyamaama okufa twabadde tulina oluusi ebyokukola bingi mu kampala netutasobola kubeegattako naye nga twanyoleddwa wamu naye maama we yafudde nambwa oyo n'awandiika omugugu gw'ebbaluwa wawandiika omugugu gw'ebbaluwa naye yasoose kifumiitirizaamu nti bwe siiwandiike kinaaba kitya jjukira ensi yonna ena ebadde ekimanyi nti tebakolagana okuva oyeesenza mu nju eri maama we ne babajjawo obutakolagana kyakati ate nambwayo n'awandiika omugugu gw'ebbaluwa ng'alaga nti anyoleddwa nnyo ne mu bbaluwa eyo namba yalaze nti n'ekifaananyi Suna Ben kyeyakyalinze namba yalabika yakikuba era yakikuba kuba yagambye nti mwe mwekubira ekifaananyi ekyo we twakubira ekifaananyi ekyo maama alina ebigambo byeyakugamba byonna biri mu bbaluwa ya nambwayo alaga okunyolwa era alaga nti mu bantu abafudde mu myaka nga5 tafunangayo muntu amulumye nga maama wa Suna Ben Suna Ben mu mutima n'agamba niyo omukazi ono ddala
ategeera bulungi ejjogo kiki kyagezaako okulaga public naye bambi Nambwa yanyoleddwa nnyo. Beni awakanya okunyolwa kwa Nambwa akamukazi ono kikyagezaako okulaga mu public okategedde bulungi ensolo lwaki Suna Beni yavuddeyo neyemulugunya ate ne Nambwa ayo nemuwa credit eyokuba nti yagenza okuziika obuvumu obwo bwe yakozesezza okugenda okuziika oli taata w'abaana be anti kati obabaddewo n'obutakkaanya ogenze mu nnyumba y'ono bali bagamba maama munyiivu tebukyayogera essimu tokyazikwata takwata naye n'ogenda okole ki ng'omuntu awo yalaze obugunjufu mu magezi ge nagamba kati kanyende nkimanyi ebijja okuvaayo namba yagenze akimanyi ebiriyo ebyamutuuseko bino naye yagenze akimanyi naye Suna Beni ye yabyogedde kubanga yina nyini kalina yina nyini mukazi yina nyini Nambwa yina nyini mwana gwe bamuzaala ate nanyini lumbe ye yabadde mutuufu okwogera byawulira byayagala bimuve ku mutima nyate Nambwa yagambaga mu kuvumirira makaga abalala abakutte omuzindalo nga balumba Nambwa ayo nvumirira nesse kuvumirira abo osomeka jagondi esimeza gondi isimene mugana gondi nemuvayo nga muvumira Nambwa ayo kyemulina okumanya nti Nambwa ayo mu nyumba eyo alimu mu mateeka ensobi eriwo yakyapa kyokka tekyapa kiriko ye nga teyacontributinga Kamuga yabizannya niyo okubeera mu nyumba eyo naye yacontributinga yacontributingako eki kubanga yalaba n'ekifo tomanya n'obusentesente obumu naye ngaokubeera mu nyumba eyo kimukakatako 100% okubeeramu kubanga mukazi waani Suna Beni gwalinamu omwana kati gwe okuyingira mu nsonga ezo gwe simenze nikoja wagonde simeni muganda wawe Bulemeezi toyina kuziyingira muzerekere Suna Beni zabaagala ne mukyala we babimale kubanga oli ali mu nnyumba gye mugamba nti bagitwala ono teyamukwata bukwate Nambwa teyakwata Suna Beni bakkaanya ne beegatta ne bazaala kitegeeza bigende empola bigende toyina nakweyingiza mu ntalo ezo Suna Beni asobola bulungi nnyo zimaliriza ate asobola bulungi n'okugamba nti ennyumba kati ngikulekedde kanzimbe endala kubanga omukisa kyago mubeeremu n'omwana wange oba n'abaana kubanga tagenda kubeeramu yekka wabula alimu n'omwana agambe nti kati kanzimbe endala obuzibu nti nno yazimba kalina ng'amanyi naye wagenda okukajjala buli kimu kuba ne Nambwa yo yagamba jangu maka gaffe tukuze abaana baffe omwami wange era Nambwa yo talagangako nti nno omwami yamukyawa era Nambwa yo teyezangako bintu olw'ensonga agamba wantu waffe tagambangako wange era ekyapa tekiraga yiti kike kyabwe so kati Suna Beni n'omukyalo oyo mubaleke beetwale mubiveemu muve mu ntalo z'abafumbo kubanga oli amuyinamu omwana. kale bwe tutyo bwe tulabise the weekend show tubeera buli lunaku olw'omukaaga Sega wa Junior Benito Omuyudaaya Bukenya Media tebajja basiibula mbasiibudde ku lwabwe bwenna like nga video eno Rashid olunaku olwaleero omuzungu yabadde ku kamera. Thank you so much.